Zayo nena josizira okubeera nga ogoberera ku Fahad Pro UG kuli kwanirizaako webale kubeera nga ogoberera ensonga zonna nga wesobola okubeera nga nzikuleetera wano. Saagala nkumalire budde, tugenda kutandika n'amawulire era nga gana gakwatagana ku Sefco. Olunaku lw'ejjo batadde akatambi ak'omwana oyo Yvonne nakankaka nasobola okubeera nga mbibatuusaako wano era mwasobola okubeera nga mubiraba bulungi nnyo yesterday. Akatambi ako katambudde olova social media era ndowooza abantu abasinga basobola okubeera nga bakafuna. Kaakati olunaku olwaleero kali kabadde kajjo, kati olunaku olwaleero n'omwami yennyini Sefco waliwo asobola okubeera nga ate obutambi. Kyesitamanyi oba bano abantu bennyini be bata obutambi oba waliwo abayingira mu sisitimu yaabwe oba ne bahakinga amasimu gaabwe ne basobola okubeera nga bata obutambi bwabwe, naye nga n'aka Sefco nako kasobola okubeera nga kafuluma olunaku olwaleero. Ngenda kubeera nga ntetenkanya mpolampola ndabe nga mbikuteerawo awo kubanga wano internet tekkirizibwa kubeera nga oteekako videos ekikabo ekityo, naye ngenda kutetenkanyiza mbeere nga mbikuteerako mpolampola. Mawulire amalala ngenda kuteerako omukyala Chumi, MC Chumi oyo comedian era nga gyevuddeko awo yavaayo naga nti full figure ye maama we oba nti muwala wa full figure mwera full figure ya muzaala. Olunaku olwaleero amawulire agatambula essaawa eno gennaakawulira gagamba nti Chumi alabika afiiridde mu accident oba yafiiridde mu accident. Ngenda kubeera nga mbikuteerawo awo n'abatamanyi bulungi Chumi naye ngenda kubeera nga nkuteerawo akatambi ke katini nnyo osobola okumumanya, ate nkulage n'akatambi ke balaga nti yafiiridde wali mu ddwaliro oluvannyuma lw'okugwa ku accident. Ngenda kubeera nga nkulaga n'ebiki ebimu ku ebyo bibadde mu birthday run eya kabaka kabaka oyo Ronald Mwenda Mutebi, mukama abeere nga mutuwangaliza. Ngenda kubeera nga nabyo mbikuzanyira bingi gye bisobola okubeera nga bigenda mu maaso side eyo, naye ngenda kubeera nga mbikuteerawo ku Fahad Pro kwoli ate nabo kubeera nga osubscribinga nga mu kigambo kimu tibambi subscribe ate ka notification bell kali awo buli lwe naaba ntadde ya updates ojja kubeera nga ogifuna butereevu. Fahad Pro kwoli kansimbule omusajja mugundi mu Basama Nigeria. Ulira kati no waliwo anembize egamba mbu Sefco oyo alabika yabadde gwe musagala munjasamire. Sagala munjasamire. Nze omuzungu omweru bwenti. Nze omweru bwenti. Era eddoboozi lyange. Ulira my song. Oba mulowooza otwo tusolo temwalabye twennina. Abamu ku bano Franka, abamu ku bano balaba nti balabye nnyo nnyombo, balaba eyo waya nnene atannayitaayita. Balaba nti balabye nnyo nnyombo, balaba eyo waya nnene atannayitaayita. Ejjo munjasamira munsesemera. Mujja mwasama mwasibye ku mwana w'abandi mumulemeddeko olw'okuba mulaba alinnya. Kale bw'aba yenye mufe waliwo wano kumwe gwe batazinangako ekyenjawulo nti yabadde mu kamera, abamu kumwe babazina n'opama ne mupama. Basaamirira. Abamu kumwe mulina bakalu. Ate ye yabadde n'ekyovu. Basaamirira mwasonyiwa omwana oba kiki tujja kubeera ate ajja kugenda mu maaso. Mwasonyiwa omwana w'abantu, omwana omukazi mwagala yekube mu mmotoka, mwagala amale kufa. Omwana mumuleke mumuwummuze. Afudde ku kiapu kyammwe era mumuliko. Lwaki temuweewummuza? N'olaba ono maneja Namiro busimanyanga era nze omusondera mwana wa nnyoko, mwana wa kitaawo. Emmana gye bazinyi yabadde yiyo nti no yagutta olubege oba olaba taliiwo. Weewummuze ggwe Namiro, weewummuze. Wano Stuart Brown yakugoba ewuwe lwa bipali. W'olinnya awantu ng'ebintu bitandika okwonooneka ng'osonda ssente. Wano wasonda ssente za gundi n'ozirya ne tusirika. Sijja byogera abimanyi towazirya n'ozirya ne tusirika. Kaakati oli wano mukwano weewummuze, lekera otukolerako content mu manager Namiro. Bwe walye ne wa Namiro gundi yakugoba Flona. Kuliko bete
amanya yenze MC Chumi omwana wa Philippine inza ene bitundu byechabe bilingensi kakati gwe omanyi tukoze ebintu bingi nga tuziza tusirika zenna sirika nefulo musiru ne waliwo ekisuka kakati gwe Godfather olinga magumba gomunyo oveyo taniko kumala mu abana b'abantu amanyi omanyi TikTok ebetadde abana omanyi bakadama bafuse ensonga gye bali nga nabamu bakomo wano nga ne wano Uganda tulinawo abaana bafuse ensonga ku TikTok mbugoveyo ojjo bala abantu 10 abasinga ku TikTok gwangani gwe mazi olinga omulawo gw'omunyo gwengani motherfucker olinga musino gw'embizi gwe Godfather kyonna kyakakanyala kiringa kye bamalirako nga bakizaala ate gwe Godfather webaka ku mwana omuto kati kisirani kikutambulyako wuzuuma kuba gye emyaka gyo neebuza lwaki oli ku TikTok oyina kubanga oli mu kyalo ng'olunda mbizi wena olinga omuzimu gwe Godfather wena otunula mu byolabika bubi nebakuteekako tomato sauce embwa tesobola kukulya mbw'omanyira abaana musimanyi ono yasinga simanyi ono yasinga gwe mazimu omanyi abaana bali ku TikTok abatrendinga mazigwe basa okutrendinga kwa esinyo gy'okwata eringa eri yange gye nasuulawo ku manyoko kyonna kirina kagundi kano ka Tekino 2 mbunakyo kyasaamirira bagambye abaana batrendingako Tekino 2 yejoina marafaka kyasaamirira kiringa magumba g'omunyo gwe mazigwe olinga omusino gw'embizi taddamu walampa abantu gwe Smart Godfather zakako momolinga amatala g'emmano kisajja kikulu kina kubanga kyakali kyatane family yakyo kiwuzuma kuba engeri gy'otuna mungu omuzimu engeri gy'olabika mungu amayembe engeri gy'olabika mungu edduuka eritundu eby'obuwangwa engeri gy'olabika mungu essabo kyasaamira kiringa display y'omuntu gwe oyasamira ni gwe Godfather kyonna kisajja kikulu kati gwe TikTok ojagaza ki kirabika n'obulogo olabika oli kitamu gwe kisajja gwe taddamu kumanyira abaana baano nga mubamalamu amaanyi gwe kisajja gwe ekikulu otandika okulevelinga abaana abato bafibi fibi huyo kadama yatunandinga nga buli omugwalaba n'akoma wano e Uganda okoleyako wa Uganda mwamusuula kwate mwagala abantu bali nammwe temwagala kukwatibwa wamu kyasaamirira nalabye nga kyogera ku Blisha Cash bulina olinga amazi Blisha Cash omanya abantu abamwagala manye ensi mulaba Blisha Cash bakukera ku maca ne bamutimba n'akuba show n'abaana bala bangi babatimba ne bakuba show batomudi we bali batata kimbo wawe bali kuno bayiva kwe bali bakisoga kwe bali gwovayo taniko kumanyira abantu mbono yasingo ne yatasinga kumanyoko kyagala beba kako kyasomya olunyiriro abawala oyagala beba kako bagamya abana baalo beega bamalaya kitwasamira kyonna kisajja kikulu kino omusolo gukiringa omulawo kyasamira gwe mazigwe nja kussa mu ttaka onkunye mayiro 10 gwe mazigwe va ku baana b'abantu kola biwagiriro kola vola gavumenti kuba yo yakuleka vola Bobi Wine vola President Museveni fetoddamu tumanyira kubanga osusa akamanyiro wano obadde omanyira gavumenti ng'omanyira buli muntu nga bakulaba bakusirikidde nze sigenda kusirikirya gwe motherfucker abaana babatimba bateeka ku posta abaana babateeka mu mabaala ne bakola oyasaamirira mbukyaganye simala Dr. Sefko buli sitamutya Dr. Sefko nga basitaabani abamutya Dr. Sefko yayimba ki omanyi mumanyira kyogamba Dr. Sefko ali ku level ey'abayimbi omanyi kyemwasomako kuba tosobola kugatta busiru n'obutasoma oberanga akola mu sako y'amatako kyasaamirira kiringa natusizemmana gwe ng'omanyira ni gwe Godfather kyonna kina engeri gye kirabikamu ng'amayembe kina engeri gye kirabikamu ng'olubugo kiringa amayembe g'abamweyana kumanyoko matako gwe olinga amatako ga Iga Sharifu taddamu kumanyira abantu gwe Godfather katusaasire ku mama wa Nakanka ka Yvonne yonna gy'oli omukama Katonda akugumye bw'obanga gwe obuyisa bwo si bwe buyisa bwa muwalawo kubanga ebiseera ebisinga obungi emize gye tulaba mu baana gibalondoola ebikolobero bakadde baabwe bye baakolanga bye bijja bibalondoola mama wo bw'aba teyali malaaya ate nga takolangako bwa malaaya tolibeera malaaya ebiseera ebisinga obungi we call them bad influences oba bad peer groups nti ze zonoona abaana baffe naye ate mujje nga mukole research ku baana aboonoonese abakola ebintu ebyesittaza mu nsi muddangako ne munoonyekereza ku bulamu bw'abakadde baabwe beeyisanga batya tulina emize omuntu gy'asobola okukoppa
omwana okugezanga kati nga bino bye tubeera mu media nti oba wakopa full figure nga avuma abantu, oba wakopa ichuri nga achokoza abantu, oba wakopa Rita Kagwa nga alina bano bapenge nti balina engeri gye bachokoza abantu ne bafuna platform. Naye waliwo emize inga jo jiva mu lulyo okugezanga obw'amalaya, omwana okubanga yeetunda na buli kimu. Ntegerekeka. Kiriza obagaana emize egisinga obungi girondoola abaana bammwe. Nga temunnaba kunenya nakanka kakulwa akatambi akafulumye ng'ogusajja gumwe ogusajja gumukakanako gumukozesa mu bitundu ebitali mu mateeka, musooke munoonyekereza olulyo mwe yava. Abamu gino emize jansikirano kiringa abaana abeetunda. They are not doing that job because of frustration. Nabadde ku post ya Pretty Sise nagamba nti abaana abawala batulugunyizibwa mu biyumba ate bafuluma wabweru abazzo bayamba nabo ne batafunayo mirembe ne bamaliriza nga bagenze mu kwetunda. Okwetunda kitambo. Wano eggwanga Saudi Arabia teribulangako mirimo. Okwetunda kitambo. Kijja kibagoberera okuva mu lulyo lwammwe. Okujja oyinza ne wesanga nga mu kikaje wazaalibwa either mwalimu basenga abo abaali ba malaya oba nnyo kwa kuzaala yali malaya, nawe obwa malaya bugenda kugoberera yonna gyoli. Naddala mu abantu abatalinamu takuwa mu mitima gyammwe, abatalinamu okutya Katonda, mmwe abakyasinze okubbira okwettanira ebikolobero ebijjudde mu ggwanga Uganda. Ntwala okusaasira eri abazadde mwenna ng'omwana wago wazaala wamuleka bulesi n'akula. Bwe tutanga abaana ne tugamba tulina engombo y'omu Luswayiri egamba mwenye hajafunzwa na wazazi wake atafunzwa na ulimwengu. Abaana mwabalekerera, abaana tebeekomako. N'omwana wo n'alinnya nnyonnyo n'omala omwaka mulamba nga you don't communicate with her. Naava ewaka n'otatwala buvunaanyizibwa nga muzadde kunoonyekereza ku mwana wange yalagawa. Obulamu bwalimu buli butya, obulamu bwalivinga buli butya. So mulekerawo okutukunamira, mulekerawo okututambuliza obutambi obw'obuseegu ku mitimbagano egy'enjawulo. Bantu mmwe abatalina ensa mu ggwanga Uganda, mutusaasira abaana baffe bakyali bato ate media keepinga records. Musitule obwononnefu mubuzze mu maka gammwe mu lulyo gye mwazaalibwa. Nakankaka olika kwe tugamba olika kazi olika simanyi nakumanya. Osana, oba osana, I don't know. Ninga nsaba Allah akumalire mu buli mbeera yonna nakaka kajoli kubanga akaseera kolimu n'emize gye wayingirira n'ebigulupu byolimu byonna era yinza kubeera nga yensonga lwaki weesiba ku sefuko kubanga abasajja abakwagala abali straight tobaagala ng'ekikusiba ku sefuko kubanga asobola okuvuga eggaali emmabega. You have disappointed your family, your mom. Emabega kwa wavudde no posting mami wo mu media. Now how is the world looking at your mom? Omubanga muli babikola be muleke ba mama bamwe kubanga mwe mubaleetera okubavumaganya kubanga omuganda yalugera n'agamba nti omwana omubi avumaganya nnyina. And that's who you know kankaka. Uganda it is too much.